Okay, so olunaku olwaleero nakulabyeko ku live ya ngoline Don Chris mumusoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo. Don Chris bulijjo mufere bwaki. Don Chris obufere bwava dda twakakitegeranga mikwano gye ye disclaimer gye ntandika nayo. Nti mutusonyiwe twali tetutegedde muntu gwe tudiringa naye. Kituufu. Don Chris twamwagala twamusembeza era n'atuwa ne ku nsimbi naye nga tetumanyi nti abbanzi be. Namukasa kyanaku nnyo era kikwasa ennaku nti Don Chris eke kamoga ate nga ye Christian Nicholas eyazaalibwa Asimwe eyazaalibwa mu bifo bisatu ebibuusibwabuusibwa abamu bagamba Mbalala abalala bagamba Ntungamu ng'owetaawo e Ruseru ku laawundi jjajjawe yabeeranga byagenza okugwerayo nga maama we Munakenya mama wali Kenya bamuzaalira Kisumu. So Christian aka Asimwe kamoga tetunategeera ebituufu ebimukwatako byebiriwo ng'oluvannyuma lw'okunyagulula eggwanga n'akambuwala n'okusinga nze nali beddesera nkumubbi ng'ono Don Chris mukambwe n'okusinga beyabbi kati beyabbe basobeddwa ensi bwetyo bwetambula bwobba omuntu olina okambuwala namukasa ova ku muntu okubba n'osoberwa kyekiddako bebantu sente yazikolamu ebintu bisatu yazigulamu Range Rover n'agivuga mpaka kuwulira bubi yadansinga mwabakazi jabazina mulingala omwana mulingala yamaliriza yeewera ebintu bisatu bamugamba sasula kyokka yatalina proposals esooka yakusiyaga SB4 amuggyemu akamanyiiro yagambye agenda musiyaga jamuwulira SB4 naga nti ajja mumuyumyulira tajja kuvaayo yakayingira bwati ennyuma agiggale olwo nalo tululinze ono agamba okusiyaga ono ayagala kuggala tulina entalo nga 3 mu lutalo lumu naye nga bannange on a very serious note Don Chris namukubirako ng'ali mu ggwanga lya Botswana. Ali Botswana. We wali bajjajja abaata ab'okusatu oba ate abo bajjawa nze yangamba alimu n'Olunyalwanda. Ssaalongo Don Chris byakomyewo ng'ate Ssaalongo alina abalongo yaliko kubanoonya n'afumbirwako omukazi yalina abalongo babiri ne kimufuula Ssaalongo ne bagamba omuwuwe ku balongo alidde abakazi mu music industry n'amawulire ng'alinga agayembere Don Chris kyakoze abaana b'amawulire era eyo stage gye tuddako ajja kuta Don Chris kyamukolamu nnyo akantu naye nze natya ate Don Chris buli muwala nze gwe yali agaddeko ali mu mawulire omumanyi nze nali mwannyina nga neeyabiza zakubuulira abo bonna bazahala toto Zahala toto? Za toto bambi ebitundu bya naye bibonyebonye mukazi wa. Mama nga lwaki tawako ku Don Chris. Buli afuna sente gwanaabiramu. Ani omulale ya Mike Ezra. Yawako Mike Ezra. Brian White. Ne Brian White yalya. Gundi ono Saba Kabona. Nawe aligawesa. Sinaba kwogera kuli nyali. Amukaka mujja kugazaawo chano yamu. Saba Kabona. Yali abe sinabagamba aligawesa basaba kabona bangi wali omusamize yali abeera egonde n'abasamize yabalya kino ekizinga Buvuma naye namulya kati oli ku bakazi abasajja Don Chris nabo baalidde yagambye dda kituufu yagambye ajja kukola atya SB4 naye banaye kyakoze abawala b'amawulire poliisi yo yagitadde dda ku alert bafande naggulu nakati bakyasatira anamalako nabo ennyuma zibakankana ayingira nga beni yayingira ennyuma bafande zibakankana arrest that boy so n'omukulembeze balabika naye yamuyisizaamu ddegaani naye yamwetondedde atwale siriwalire muli mpozi yampa tajjukira wagwa ku accident naye zino teyampadde zinatatakuwa Don Chris nkasukirayo kuze wabbye yabbiddemu relative wange bambi naye relative wagenda ati wa Don Chris amukolera empapula zebwe nedda relative wange oyo yali yakava Masaka ng'ava tunda ntangawuzi bambi Don Chris abadde n'omusawo asika abantu nga buli woobanga wakafuna sente olowooza Skype ate abadde yagenda eri waggulu ku fulo wange yakabweti ekiro
Kyo kizimbe kiki? Ate kyabadde kiki? Tateekanga wadde omusingi. Ne geeti bamuwala neewole kati ate abeekatwa abaleeta geeti. Nze Don Chris abamu banja abateekawo geeti ekatwe bankubidde. Baagala geeti yaabwe. Gye yabba embwa Jayden ni bulijjo gy'alaga nayo yagibba wa neighbor. Eyo yagiresa agisibye. Kristo yawa embwa y'abendi ng'agenda. Nyini yo yaze n'ateekayo emisango mu kkooti. Naye ne Don Chris abadde wa Superlife manyi kye yakole ku ddwaliro. Waliwo eddwaliro era ngenda noonyeyo akantu. Yalina eddwaliro lye yafuna n'abagamba medical waabwe nga wa mitwalo 4.5 ng'abaana bajja kaaga. Bagenda ne bagasasula 2 balance 15.5 ne bagateeka kwa Don Chris. Ya medical compounds. Abagamba ne bagamba agalwadde gota. Ate tebeera waneeno nga bagambirawo ka disclaimer bamala okubaziriza kubi ngagamba genda ku ddwaliro bwe yuti bakole medical zirete. Kumbe eri wuwe. Nge 15 baliteeka. 15 ku myezi. Nga deddwaliro lisigazaako mmeka ena kitundu. Balance wa Don Chris, yes. Dili awo nabweru. So yali yakola Don Chris hospital. Nga yefula domusawo. Atukoze aka Superlife. Nekitikudde nyembwe yetumanyidde. Naye teyandibafumya. Kamoga. Olijjokerwa Kamoga. Kati ndaga muntu yeriko linnya ki? Terabikangako naguno gwaka. Ate oba beriko Yusuf. Yasiramukana abadde musiraamu. Dubai bamumanyi nga Yusuf. Kyokka ne Don Chris alimba banna. Ate 10 yasooka obitegeera. Nayimba oluyimba g'okutegobba. Oyo Doni Wambwa. Nga yamaze okulaba enziba y'omusajja ono. Sinambulukufu. Kyokka ne gundi yajeeganye mu Skype ni si. Yabadde najeeganye. Yagambe kambanize sina yange. Kati tubanjani taata. Ani gotwekedde. Yajeeganye nagamba si. Mbuye atayina ekizolo biki. Nendala gye yakoleramu. Yate wadde twala bawala Kongo. Kati kyali kubyokotwala abantu ebweru. Don Chris adayina kaponi etwala abawala Kongo. Weri awo nayo jajjewulira abakongo bamulojja. Kugambe yajeeganye nti company si ye ne gundi yayogedde Patrick Onyango. Nagamba nti Skype interview registered mu Ministry of Gender and Labour. Bulijjo ekolawo ngaki? Nange simanyaawo. Government yeno bajja giwamba nga tetegedde. Tashi abadde atambuza muntu. Kati bulijjo Skype ins. Kyokka ne TV nezigikuba zetuwa ekitiibwa. Naye Kasozi naggulwa waliwo TV eridde sente za Don Chris. Ate waliwo abasajja be 2. Yagulira makonanda we ya 5. Zino ezibeera mu kapaaka ka supermarket. Ezibeera mu kapaaka. Newe mulaba amuvuma zino ez'ebiku. Ayinawo YouTuber gwe yagulira curtain. Goza ba YouTuber alati bati omugamba. Abagenda bikulangira. Nange nenawe nakomo. Bannange yansasulira mu ddwaliro Kanerope mangu. Sina gannangira. Yansasulira mu ddwaliro Don Chris webale nnyo. Nange yansasulira visa ye South Africa nampayo ne million emu nga ngende South Africa. Bannange tawe nangira kastabye yogere. Oyina okwangua. Alizo gamba oyo namukasa namukolera visa ye South Africa. Ye yajinkolera abantu sale tawadde ebisatu. Negwe ngate yasobola okutwala. Wayita mukapa. Munnange nze yantwale South. Ye yakutwala. Yes, beba nkolera ebintu byange. Oba abadde selective yagaye mulinda akadulu kagwe. Mulagawa balindemu. Mulagawa kumumanyira. Olaba juniors olumuntu sayidinga ne Don Chris lwachi. Tugenda tuka bakebere enkalala z'abalonzi nga balonzi bagenda ebulaya. Mwagala kumumanyira. Kati ye abadde akolanga ne electoral commission oba gwe balonda kitaawo. Kavugo kagwe Don Chris dango. Kubese bewo mu mutatawo. Kunga. Akola kunga Uganda kunga. Yewo wakunga. Yakunga bana Uganda. Baleme genda bulaya nga tugenda mu kaseera ka bululu. Kirabye. Teri kugenda. Balagawa. Ne Don Chris ze namusimyeke. Bagenda ko moroga. Bagenda ko ndona akalulu musoke tulonde. Don Chris mugende. Bisatu. Ojala bakoche. Bagenda kukuloga. Ojabulu emirembe oba abaana bo bajja kisasulira. Toza kubba abantu n'obamanyira bwote tekinawe kyali kibadde. Olaba n'abafere kanzu n'abafere suuti ababbi
abaseberayo dda tebamanyira bantu ng'ono wala ababbi abatubye mu gavumenti tebatumanyidde nga Don Chris bw'obba otya abantu n'otuuka ne ku level etandika obbavuma bannanga abawemula n'abawemula ne bakola bwoti papa nakikasuka ku ssente zaabwe Namukasa kankubuulira ensi eno ogiraba nga bweri tesookedde ku ggwe tegenda kukoma ku ggwe so buli ky'obanga okola tegeera nti ensi enyiiga nze Namukasa singa omugenzi Isima waali yakeeranga bwe tukeera wano naye abantu banga ava ku nsi va ku bantu abantu tobatwala nnyo omuntu atunze ekibanja kye omuntu Namukasa obwavu buli mu ggwanga lino twali badde abamu tetuli wano nga tuli mu maofiisi tukola mirimu kuba Namukasa twasoma naye wootuukira ogenda okola akantu obale nti omwezi ngenda kuba nkola $1 bweziti taddemu amafuta go taddemu obudde ng'embwejje ebba YouTube yo nga lwaki tologooyo kituufu nze nalabako Saimo omusajja mukulu yafukamira wansi n'akuba omulanga ng'afiiriddwa nga cano bagitutte Saimo Kawala anti eba bizinensi ate bagikugjeeko ne mugamba Saimo ani afudde nanga bagitutte egenze abantu bagenda kubaloga abantu bagenda bakulimira so Don Chris kyeyandikoze abantu abasasule naye anaamalako nga bangi mbu yabadde yagambye mbu yabadde agenda basasula aye ne babala ne bajja mu mawulire mbu waliwo amulwana teri amulwana tewali alwana Don Chris akulimba naawe bwe yali azirya sente yake yazidansingamu abakazi nazigawo nga tewali yali amulwana buli mufere abako n'abamulwana ffe nga tewali atulwana Namukasa twatulya mumu buli wawulira buli mufere wabaawo amukola ki amulwana the issue is abantu bano bakuwa sente zaabwe do you recognize it yes pay them refund this is fraud this crime complainants they have a right to complain because they give you their money you cannot say omuntu Namukasa akusasudde omukolera ekintu n'otakikola ate gwe nomala newe kati gwe victim gwe complainant era buli every case wabaawo abacomplaininga osegera kati Don Chris alekeraawo okutugamba nti bamulwanisa emboozi za Don Chris zivudde wala ngeri abazibikirira mu gavumenti twabadde takola yekka agambye alina abanene goyiza boyina omunene yalina abanene yali munene mu bubbi aboogereyo basatu babadde akolanagana nabo mukuba toba kina abasanyusa teri asaana bikkiriza nti mubbi twabo babbo baneewaananga bwakoze n'obubbi the last thing ajja kufa butwa nena abantu bendabye abakozi wano ebikolobero ne bagenda e Bulaaya bakomeddewo mu sanduuke eri ebweru gy'olaze tolooza ati tebalinayo ba relative omanyi kankubulire omuntu is white Namukasa omusajja omu yali akola ku site bani nga akola ku site nga site ya Munamaje yali mukazi bambi ngajja n'afumbawo emmere olunaku lumu omusajja n'amuyita omulala amwoleza engoye ewaka yalina kawalake omusajja n'akalwepinga oli yamuyita amwoleza engoye kati bwe yaddayo ku site nyini site yamusanga akaaboyo Munamaje namugamba anagenza okoza engoye ow'omusajja n'alwepinga muwala wange omusajja alina ssente Omunamaje n'abiyingiramu the other guy is in prison the other guy didn't know nti at one moment wajja kubaayo ate ayingira mu third party gy'otamanyi Namukasa omuntu atandika mutono bigenda okuggwa ng'ate afunye abamulwanirako wanina omusajja bamuyita Amini agaba nnyo ssente yazaalibwa ne baaziwa lwaki akutulugunya talowooza nti eriyo Amini anaakuyamba ne mama Amini yabeera kati n'oba omwetega tojja mufuna Amini siryangako ku ssente ya Amini musaba kati gwe kyokola oba oyagala Amini akole ki wabe wanyigiriza genda
ng'osala obutungulu weesala akagalo okuba endulo mga amini nyamba sinazitwala mu ddwaliro nesaza akagalo waliwo ne yali yeepangidde ababbi bwe bakuba emmotoka ye bwafune sente zami ne mugaako obaze kafu ali Brazil tali mu ggwanga omugaga nga taliiwo ojja kwekuba wejjemu amannyo ate wejjanjabe n'emmese z'ennaku zo tezikyagaba ssente amannyo gaagwa ebbeeyi bannange Junior mukazi wo ex we bamusuuwinze naliko ku bamusuuwinga ali naawe ayina nodduze zaffe omwana tulina omwanguyira mangu ayagala kusula TikTok aliyano kyekyali ekirooto nali nsenyamanya bakazi mulina ogwomuze nkulese mbulire nsenyamannyo nkutaamiriza n'osooka ombalula ekifaananyi Junior ng'okutamye bwoti saagala muntu ankuba kifaananyi mabega bannanga anaakulabisa leka mwana wange waliwo eribbi eryanziba nga lina nodduze zange ne linsendingirayo kamundi yongere ku ssente nalyongera ovanga ku mubbi okubba abapoliisi bagenda okulaba ne bagala musango mulekeze mbikwasaganye zali bamubaka essimu ye ku White Party n'akuba omulanga ng'ekirimu nodduze ze yali zali emmere yamulema kati nagamba tulatwete tugenda ogikebera nga miliyoni 3 tukaba omukazi omugagga kumbe birimu nga Uganda eyinza okugwamu nabi era kati nzitereka kulakuba nuduze omwali yakuba ebifaananyi byenkola ye talina nuduze zabaho abasajja yayagalako n'abaho namubba wabaho Frank eyasula wabaho n'amala n'asula olwo alimbya abaho amaye abaho naye muyayimbo alina sinotula katalina adompera gwe bannanga abaho yangamba n'okungamba alina simanye ennimiro lyakasooli alidde abaana ku bintu ebyo olimba nina sinotulaka nene ennyumba zenzimba ekasese yenze teziggwa abazimbi babba seminti so bamusuuwinga Aliana oli omuvubuka Edwin nga be yali ayagaddeko twatula mu meeting ku Serena ex Baliana asooka kakono addako yigasali yasookera abakazi mina gye muvudde gomanyi siba gye yasookera okutuuka awo namukaso manyi gy'oyise bakazi nayagala neyigasali bamwefuulafulano ne mweteekako powder buli omu alina ne charge essimu eyinza okuba ya iPhone n'ogisosekamu kacaji akacaginga obubi omanyi gwe kyeweerabira wali si wabi gwe teranka omukazi kanaabe n'akuzaalamu omwana ate wali wabawo akanaabe waliwo ebivubuka bitukwanidde abakazi biri omwo mu majimu wali wasitula obuzito eri naawe eringa kyaja gy'oteeka mu ssimu yekyaginga naye abakazi abakandwepinga bakulwepinze yes nange waliwo honorable yayandepinze ana mukasa tewali tewali bakutya you are too open bwe senga natume musana kuba ba Luganda naye abuliddwa omusajja natuma ate nga yesenga mama senga kyogamba senga talina yebadaliza ani senga ino omusajja gwe yatulaga ina emabega eyo nyenezo senga na nyinizo gwe yatulaga ku fieta la bonito omusajja adde emabega omusajja oyo akyali naye batayawukana yamuvuga tebasobola kwawukana oyawukana otya kusenga na nyinizo bozimanya ezo senga na nyinizo bayinza omukyawa Junior so nyinizo nyumba zetutegeeza enkoba z'eggaali teyasika naye yazisikambula alabika n'aliyana bwati Junior wayagala akaana ako banna abakazi abamu bawooma bambi kawooma kati tomuwaayo ku kirabo kankubuulire waliwo enkaaba y'omuwala mu buliri abakazi ekyo kyabalema okutegeera nze omukazi gwe nali naye nga kali bweru naye ng'enkaaba ye ne mugamba kali bweru lindamu nga yatandise dda nemuga marathon tennatandika olimba ng'atandisa abakazi jekettaala kasita omukazi aga switch off the light oyo mufere ontwala wajje sitalaba mwana gwe kyogamba olinza obbula wooteeka mbula waliwo yateeka mu kabina ebituli biri nawe ne waggulu eno wansi waliwo tewawula down stairs na upstairs abamu tuba tutamidde
oyaba kamoga Don Chris akana kali kakaba bulungi babi ne wakawayo ku kirabo nyamoyo ku mitane za Uganda agenda funa mu kyano anu ekyogo olozo omukazi bamuwa bingi mwekati muri bayaye omukazi wedda buli we yawoomanga nga bamuwayo sente agende agule ekyogo anabe kimuleetera amawoota mwana wabandi n'omunywesa ekitiko n'omuwe ku mitano abadde ayagala kyalina bizibu kimwana muto asiba enviiri akola ki asiba enviiri azikoleka paafu oyagala era namukasa nze buli mukazi gwenfuna asumululayo enviiri njaka n'akamaama toyagala kuta sente nga lwaki nzita wazinteresezza saa kummanyira nze omukazi yenna akyasaba ez'enjala n'ez'enviiri ewange tojja oba tofumbe ng'ogenda nze mukwana erisi orphanage tulina ebizibu tulina baganda baffe ensasira feezi tudde ne mbakazi tate aba yakunsuulirira weba onkozesa ffenna tuba tuwekozesa omusajja olina olabirira omukazi naawe mugamba abasajja tetulina maanyi ga kisajja gwage ekikazi ogayina ng'alina nti nkuteeke waggulu weevugemu mukwana abakazi era twevugamu tokoowe sikoowa nina abakazi mugaa weevuge nga bwensoma amawulire ogenda n'omugabo kitegedde kyembeerako era nze buli mukazi nga Junior kukyayi tolina maanyi ga kisajja gwefuna ag'ekikazi odde ag'ekikazi naffe mbasoma mawulire wabula Junior omukazi oba olina omuwa sente ate nze bwe mmalamba mmaze kyekizibu era kyennina aikamandigo ye mmoto yange tuba ku misinde asooka munna okumala era kyengezaako kuga bebi amucoming kasamala nga naabako waliwo ekyali toddamu gwakubiri nondeka sinnamala nemuga ebimazisa byonna obirina toddamu gwakubiri ogenda omulundi gumu toddamu abasajja bakola kitono nnyo okumalako omukakyala kuba kusalawooko omukyala alina okumala kuba kusalawooko kati lwaki abamu bemazisa lwaki abamu baguze ddirudo oyo omubuwala Sira Gasumba yayimirizaako Uganda Air lwakwerabira ddirudo wano waasula nayimirira eddakiika ago bagireete my God I forgot my ddirudo pilot nayimirira yagireka wano waasula 4 points ne bagireeta abo abaana balina zirikodi abo namukasa temulina likodi mbasajja naye Junior omusajja oba olina ow'omukazi sente byebyo bigenda okuleka ng'oli muwuuli mbadde njagala kuwa nambwayo naye nambwayo akolera ku sente nze ndi salugate faza gwatagaba na sente mbi salugate faza ngenda kuwa nambwayo akubbeko ennyumba simusobola property master wanyirira anyirira ate nambwayo yanyirira omufunira mu ddabo oba ofunye era simanyi Suna Beni wamulaba kyalowooza byebyo ebizibu ebituzza mu bakazi ogenda olaba ekikazi kiwaleka nugaba mukusooka yali musirufu ogenda omutaba ogenda okuddamu nonga kati laba nogaba yali eza ebinyanyanya kati olaba anyiridde bw'atyo ng'abadde mu stress olwo bw'omuteeka mu maka abeera ate Junior amaka golinamu omukyala agagendamu ninamu mbwa yange Salome wanditeddemu nambwayo tekamu nambwayo kuga oyagala banzibe tukola akakalu mu kuwandiika ng'otutwalamu mwekyosa mangu ye pate yaddi Junior Ariana naye yali anzibe gasi wange wa Starbucks naawe kali kamwekisi kananga kabbirako nokulya ebigwantadda mukiwa nemuga madamu omutwala mumugana wange talina gasi ali kosto nemuga tukidda wona erebbye gasi wo wa Starbucks ono weetaano gwe tufere feringa nomusanga mwetese ku mutoba nemuga mama ng'abazitowa ya pretend ngambwa asiripu walking anyaga wala agaba nigate mukuwoma yateekako mubbi ate naye ngenda kunoonya ku Ariana mubuuze bino ebintu wallahi buli nno so gye nkola abeeramu inbox yange nzijja mukamwako musiru gwe ne mugawe nali nkutwala ku lyato oli ekyennyanja ng'ali tonvuma wamukolera ekyennyanja bwe namutwala ku Nekani Lodge eri waggulu alabe Uganda nga bwefaanana nga ati yaŋŋamba njagala nnyo okulaba ku Nature ne mwambusa ku Nekani Hotel eri waggulu ku rooftop n'alaba Kibuli olusozi lw'ekyo nekalaba ayiyo eryeyo biki muno obwana obuto bunyuma ebiro kati nambwayo
ebizibu bye yalina n'engeri gy'alabamu relationship ndala nnyo ate kulaba TikTok bali cheap. Abawala ba TikTok bali so cheap. Nalabye ebintu Winnie Wamami bye yawandiisa. So koleka tunayingira Winnie Wamami. Go amujjako embuzi aliyana. Ye yanzijjako embuzi. Nati yalina ambuzi. Yalina ndogoyi. Yalina ndiga. Okusanga omuwala embeerera ku TikTok bakutuma Kongo ku bigere nonta. Oba buzabakola ki? Tebakyabyagalira bagamba n'abasajja temukyayagala mbuzi. Temukyabyagalira ddala mbu omukazi alina embuzi omugaga agenda ofuna gikujjako dde. Bisumbuwa kuba kati olaba lodge tusasula ssaawa. Sinza kubeerawo nga tuli ku kintu kyekimu. Anya bwakyuka eno biganye. Nga tuli ku kintu kyekimu. Nego mwana yakoze list ayagala hali ya new model. Ani Winnie? iPhone. Wigi. Naye yayimba Sampino. Kamala. Naye ekizibu kyalina ayina empale y'obutimba gy'ayambala ku buli sso. Oba muli eddagala. Naye ate Winnie ojja kuva ku stage ogwe. Abuukabuuka bw'ati tamanyi so ze Uganda emisumaali giba tegyakutte. Abitex banyeza stage. Sampino. Moda. Oba mukazi wa Twane yamulimba ati asobola okuyimba. Nawe ayimba. Asobola yimba. Ayimba ati moda. Moda. Asobola yimba. Alinga Gloria Bugi bayimba mu small letters. Ayinaga. Wanange. Kyobora ba Museveni agenda tufuga atufire kubanga tuli basiru. Gloria Bugi. Ayimba mu small letters. Naye abandi ennaku zino baleese birthday wish list. Eziyitiri. Naye bajja bikola mu bagagga. Fe birthday wish list zaffe twagalako balugu. Mwala n'akusaba ku bigere. Kyo tujja kubeera nnyo mbuwala bwe Makerere. Mwe tetujja basobola. Ngani goterako Alia? Alia new model. Avuga motoka ki? Sampino. Adai nawe akamotoka akavuga buno buyongereza. Karakitiz. Nendo zaageze takyajja mmoto. Namulaba luli yampitako. Kazi naye ex wa kamanyo vuga. Winnie ex wange Winnie Wamami. Yangamba tweddira kimu. Ngamazo muwasa tuuga. Abenkima. Tasooka walanya jajjaffe Mugema ne mugatonja Samira. Tuva mu kasolya ka Mugema. Nze neddira y'ekkonga enkima. Si ye Uganda. Naye no musajja yatabuse ku wish list. Leka. Musajja yali agenda kunzijamu amannyo oyo. Kiki? Yampeereza message. Nve ku makage. Saagala kumwogerako. Musajja yatabuse mbu wish list bwe balina kyo yagala ku birthday. Oyina ani? Win. Ayina nyo mulala gwamu. Waliwo noono w'ekisasi. Omuyimbi wa rap. Yafumbako ne Wasefuko. Ne baawukana bubi nnyo. Naye bano abawala beerabira. Omuwala yafumbako ne Wasefuko. Tumanyi Sefuko amupinga. Ex Wasefuko. Ex Wasefuko. Ekibadde awo ku TikTok abaana nga tebannafuna amanya basoose tutambulamu. Ne kati obalaba beetaddeko obundi. I'm a celebrity. I don't know Junior. Kumba akumanyi. Wane bali banoonya videos nga baatunoonyanga. Waliwo ono gwe bagatta obugasi. Sibazaira baby. Bagatta mugatta. Alinga ali ku buyungu. Yansuubiza nawe okuntwala mu kkooti oba yakomawo. Nyakana katoka veeka. Nakavuddeko. Ali ku buyungu ate yambala nnyo. Waliwo ono Coco Finger. Sikokani. Muwala wa Moti gogamba. Naye babo yagenda bonaabona n'abasajja. Nina omuyimbi gwe namulaba naye nga bali mu buliri mbu bali mu kukola gundi. Challenge. Bali bashootinga luyimba. Naye of all places buliri. Muyinza oba mulimu paati y'obuliri. Nze Shakira. I remember nga nakava ku university omukazi Shakira era naye yali agala kuzannya nange paati mu buliri. Shakira yankwanako. Buuza kaye Wisdom. Yakwanako. Yankwanako. Yebo mogeddeko ne mujjukira tusembeko Shakira okimanyi nti yeyambulidde Canada we babamye sente promoter ne yeyambula. Ne Shakira bukweyambula buli neewembu tayambala. Atuuka ku yeyambudde amabere punchu buli omu ng'alaba.
ne Shakira kati akyatulaga ki kalinga ina mizairo ya Iran oyo omukazi naye yansobera mizairo ite wakati awo ngayagala okugiraga yetayimbanga ko nga teyeyambudde Shakira kati yewadde motoka ayi nawe yagamba teri musajja Shakira asobola kuwa motoka yajewadde nga lwaki tibasobola mukazi mulungi alina n'amabina anti akopa Amelia Nambala kati araba Amelia ye bamuwadde kati yene yewa ngamba na Amelia yeyewa Amelia bajimuwa oli bawo mufere Amelia talina musajja wano bawo ali bweru Amelia bechawa noli omusajja wa motoka oli omugagga bechawa oli omugagga we motoka Amelia tagala nko musajja mwavu oyo omusajja wa motoka naye bangamba mu mufere oyo ayinza okuba mufere mu business anti mu business naye mulavu mu business bwe bufere Amelia yetagala musajja mwavu bawo Amelia naye bawo Amelia tali wano Amelia tasobola kwagala musajja wa wano class class omulaba ne ziwigi zayambala avuga Range Rover ayine sente kayinemu by the way abantu batamanya Amelia ina Range Rover 2 olimba kati Amelia bwe nakakasize we namugirako llo ovanga ku mukyala ng'asula muyenga that alone speaks emuyenga wasulayo mama Kadaga emuyenga wasulayo bambasada va ku muyenga ng'opangisa nyumba yiye oli mazima wanvu nziraka nali manyi no yegulidde emmotoka kuba babikola emmotoka naliwo bagimuwa buwi ate yali agiganye mutagisobola bannanga Amelia yali agiganye nagamba emmotoka sigisobola era ennaku ezasooka twamwegayirira nga bwegayiriza nali ne seegu yoyo wabukedde twegayirira Amelia atwale emmotoka ng'agambye eddeyo ye tagisobola eri waggulu nnyo ayina emikwano emigagga so she's rich ayina ate bambi muntu w'abantu ate munnange naye mama wamuliko ng'omukolokota mukolokotira n'osokolete ekifaananyi kye ng'ababbi bamukubye mukolokotira wazina mukasaawa namukasa twesanga nno n'Amelia ewa ku birthday ya kojja Kimbo badde manye ewa Salum twesanga ku birthday ewa Kimbo wakojja kama yali birthday yani gye twagenda Sofiravu ne twesanga mama nali manya agana kunjo kyali tasobola kwokya teyanjo kyampaka ku ssente nze ndi mulekwa Junior tokimanyi kati buli gyogenda onnoonya ssente ndi mulekwa oyina omusajja omugagga mama ngera ayina ssente omwami waayo na ssente ovuga Harrier okirabye mukyala ni mpozi bagenda kwajira Dubai mukyala Lubega bane tugenda Dubai ku mikolo ejange metro ni tuli naye wano nambwayo neke muboyo bannange kola beno mubuzeemu omuntu omwabba abasajja ani sindaleera baby sindi nange sindi mubbi mubuzeemu oyo yekka bannange tumalirize nga tusaasira ku bano be basa yabba omusajja wani ani yabbani mbusindi yabba omusajja wani owanambwayo wawini nowagiwani ne banatuuza mu bigambo yali adetinga ne Grace ki Sona Ben yali agudde ddala bagenda ovuma yabeyagalako mwana balina kyebanyumiriza njagala okigezese mb'omulaba Grace Kanti mulalu wa muto naye mbw alimu gunusi Junior yageza sisobola Junior sisobola nkatemako mwana oli alina vitamin sikwayagala bakabira matu nedda toyagala kukabira matu ne bw'enaabawuufa ŋŋaanyi ne bw'enaabawuufa najawa tiketi bazigulawo zikola bayalya ajalona newaggula ogunus naye Junior yagezaako tulabe sijja kugenderamu ebyo ebinaabiro nga kiki ennyo kawuuma ngirawo Piriton neneba mbwalinga buno obuyembe bakulimba buyembe obuvundu waliwo obuyembe obwengerera bwe buti naye nga munda nze bayiza waawo omwala gwendabawo awo ayinza okuba nga kale n'olyako nze yali Shiba Shiba oyo yangobesa ku ssomero nayina ekitabo nga kirimu bufaananyi bwobwo obw'obusegu nga mbusalamu ekiro mu puleepu
Nensoma amaaso ne gamyuka. Nga weerabira Siba. Nga teacher janaga. Tanayo what are you reading? Nga maaso gamyusa ogenda okulaba bikwakimedizi principles za Siba. Nze musoza Siba nasasulanga kutuula maaso. Kumalayo sente zange. Ngambeera awo nendaba nembeera bana kwene kama era kama ng'erinnya Tejaze. ani Lydia bamulidde nnyo Jazimu. Ani amulidde nnyo naawe? Bamusense budde. Teyateekayo ennyumba gy'ataagula ng'agipangisa. Niyo yali amusi. Ne bannaye kyamuluma omugamba nti ennyumba si yiyo. Anti yali agitadde n'agamba oh my God, I thank Almighty. Naye na buyimba musibibibembeba olololo. Ayimbira byekoze. Ne babatera mu buyimba. Bateekamu gali wasibi. Musibibibembera. Olololo.